Do you want to process a visa and air tickets to any continent of your choice? Lifetime Tours and Travel got you covered. We provide the most affordable air ticketing services, enabling you travel to countries like Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Asian and European countries. At Lifetime Tours and Travel, we do hotel reservations and bookings, airport pickups, and huge discounts on our tour packages within Uganda and beyond. We are located at JB Mall, Kansanga Gaba Road, next to International University of East Africa. For inquiries, call 07802 96 984 or WhatsApp 2009090506. Kanera kati nechiruje sati jenyamba tena chibina chena kazinga nechibine opposition yange nganze nakoze chogamba esati eno kilaba njaka tusekweka ya NRM njikuwemu nzajimpa nenjamba atenze nobuzibu oso jamba njikuwemu joina angamba kati njikuwemu mpe mpya ate go mpe jo yambala ngalo sijja kujanja kuwa naye kati atuze ku nsonga enkulu want to speed nnyo nendesa abana batabani bangu bano ba t-shirt za NRM kalugambo tanze sola jamba ate nga bozi badda bazambadde bana kituufu abaana ate bo baagala nnyo ekibiina okusinga gwe mukama waabwe ate nga nze mbaleeta ogwenge gwa kusomba neleeta waliwo abantu nga ye musuubuzi wa byannyanja nga tala byannyanja sebo nenga era bakuba nti President Museveni tamumanyi n'abalala abakulembeze sebo nsombi abaana ne mbaleeta ano ne t-shirt be bazimazeewo endala tuzitwala endala sirina nakati nkaaba era ekizibu waliwo ebizibu bingi mu NRM wano simanyi oba mukama alinnyamba era guno omulanga ngukubira mwene ali musinga tufunayo abantu ng'aba bendowooza asooka ye Secretary General NRM mwami Tadongo SG era ntwala omukisa guno bambi ayagala Tadongo siyo yali agoba ntwala emisinde eri nti bagamba pozi yakulya okulonda yali mwene ali Tango Doi Tango otombuulira lwaki nedda ssebo nze nkugambye mu NRM abantu abalungi abaagala okuweereza ekibiina abalina obulumi mpaka ku muntu wa wansi nga tebalina baami na busobozi ye Secretary General w'ekibiina anti uliriza talina kati basobola omuwa ebitiibwa ebyo naye nga wandigenzeyo abalina ebizibu nokola ne poropozo abalina ebizibu tebamuwadde ssente kyo kyenkukatoze ku nsonga yange nawe era nawe olina okulembera uliriza nze nkulembera naye sinatuka ku levo ya Twadongo Secretary General SG wangu omulungi era sebo President Museveni mbadde nkusaba oba onnyongerere Secretary General ekisanja ekirala oba omujje mu kifo ekyo omuwe ekifo ekinene mwasobola okuweereza ekibiina kye ekyenRM omuwe ne ssente omuwe n'obuyinza omuwe n'amaanyi kubanga ye muntu yekka gw'okubira essimu mu NRM n'akwata abala tebakwata masimu ye muntu yekka ye muntu yekka gwokola naye appointment n'akusinkana ye muntu yekka mu NRM abaagala okuyamba abantu nkubudde tamumanyi Tadongo wamu Eastern tekigana kumanya uliriza namusinga nga bwozize w'omuntu abala tugenda nayo n'akugoba nkubuulira mbagamba kumenyere nawandika ebbaluwa gini wano minisita gini ebbaluwa nsaba obukadde 14 just mobilization jisino ngobe kada 14 obuyita bwangu nawe nangamba minister jisino stamp zonna omu minister nsolo mukugamba wano nangamba nti oli ku nsonga ze NRM nkusaasidde ekyekibiina ffe tulyamu buli bwatu minister nsolo mukugamba wano ku TV kati niyo lwaleero SG Secretary General omugambye nange empandi uliriza Secretary General namwegayirira nimusaba bambi n'awandika n'okuwandika wakiri bampeeye miliyoni yes bagani era singa tufuna obusobozi mulimu n'omulala waliwo kati omusajja RDC wekawempe bamuyita mulangira Jjuuko waliwo omusajja RCC oyo naye bw'afuna ekifo waliwo abantu abaagala okuyamba kyali bute kimala kuyamba waliwo ebifo nga tusobola kuyamba kati nkudde wano abeera munene n'ekitiibwa ekyo nga bw'okirabye naye nga ebizibu ebimutukako ebyokuyamba abantu b'NRM nalwala omwana wange bamukobye siina school fees simanyi siina ddwaliro simanyi ebizibu byokka ebimutukako olunaku nga bya miliyoni nga 84 olunaku nga naye omusaala gwe gwafuna nigwagutematemamu nga gabasinga 2,000 ebizibu byafuna okugabira abantu sente nga tebimala emirimu agikola atya ebimu tukwera mbugubi buyitirivu
kati gambe wali chicho kitabo kyala chichi no wano nakafuna abantu baba no tayali yini wano sikulimu mfunya abantu bonna ngamba nakafuna abantu 16 era bwenzi kwa office baba abantu kula model baba nanya sente ze NRM bakwe tuyambe nimbagamba banna nange sina busobozi n'abaana abanga bamurumu babagoba mugabo ne mukyala wange bayagala kulya kungegena ne mubula nange kenyini ng'omuntu naye ni gogenda okumatiza ku timbirwa TV eno to mukyala wa bulo engege mu office kati olumu kati nkubuli ze kubuli nali nnyirira ate kati ofaana ku nali muvubuka nga gwe nga ndabika bulungi nawe okuba ebizibu ate ekibiina nkyagala nnyo naye abantu bagenda kukitutamya soka tuve ku kibiina kyo olina ebizibu bingi ekibiina kyo ate ne ovaamu era muzeeyi wano nsaba nkirowoozaako nakyo idivira mudalu naye n'abali era n'abantu nabo mpulira bagamba nabo tebabawa sente nabo opposition bagamba tebalina sente tebalina opposition kati nze wulirira kyenjagala kibi nnyo okuba wano omuntu ng'omumanyi nojjanga wano bozzi opposition bakabakajanja bakulimba batya bafuna omusaala gwe tofuna musaala ani ansasula ati mbulya nti soka mukola ya gavumenti nga tofuna musaala kifuna kati okola otya tubeerawo okuweereza abantu era kino kyembadde nsaba eri kyamaani wange w'ekibiina kyobala nagambye tusaba pulezidenti waliwo obuzibu kati kanku ensonga ffe abali ku gurawundi waliwo obuzibu kyamaani w'ekibiina kino kimusaba ne sekutale gye nsaba mutuyambe waliwo abantu 500 bonna abeesimbawo mu Kampala tuyambe waakiri muzeeyi waliwo abantu abo balina bye bakusaba abantu abo bafunire akadde Abasinga kubanga babeera ku gurawundi mu bantu obafunyeyo ejjamba era obudde si bwakulonda si bwakulonda bamusaba nga balina kye bamusabye okuva mu biseera biri bamusaba abantu bonna bakulembeze wano mu Uganda bajja ku budde bwakulonda kati ekizibu ky'NRM era kati oze ku nsonga kyekigitawaanya wano mu Buganda naffe ab'NRM etwerabiriramu kati ye eri waggulu up country bawa netujjukira mu kulonda so singa bukulonda bukugwa neddayo netuteekako amaanyi netuweereza abantu nga era tubadde mu kalulu kyalibadde kirungi nnyo ensonga eyo twalibadde nkulu nnyo naye twerabirira ddala NRM erabira ddala abantu baayo ne bajjukira mu kiseera kiri ng'ebeetagamu kalulu era ekyo kyekisinza okitawanyaalo naddala wano mu Buganda kiki njagala mbuulire njawulo ki eri wakati wa kalulu n'okuweereza wagaliwo ekintu ekintabula abantu balondebwa ne bagenda nga bagenze kuweereza abantu kitegeera kati ne bataweereza ne badda mu kusaba akalulu egamba okusaba akalulu ki omuntu bamulonde ba bizinesi okusaba akalulu wane banga kapito kati sikitegeera kati ombuuzizza enjawulo eriwo wakati okusaba akalulu n'okuweereza abantu kati abantu bagamba kati agenzi takyaddaano alinze kalulu akomewo kati kankubuuti kati byafuuka mulimu bwe bakulondolwayo kansala LC3 so kuli kuba kuwayo application nga bwokiraba wano kansala LC3 kansala LC3 kikyo baba bakuwadde mulimu era mulimu gwakuweereza abantu naye ng'ofuna n'omusaala mulinako mulimu gwakolera gavumenti oba mulimu gwakuweereza abantu naye nga gavumenti ekusasula anti bekusasula okuweereza abantu abantu kyebeerabira olumala okukwata ebifo bino kansala meeya MP bibadda naye okudda otegeeza ki okukomawo mu bantu abo bamulonda alinda natambuza emyaka esatu nadda mu maka omuntu wagenda mu palamenti kimwetaagisa okuva nga yadde mu bantu oba alina kuweereza ebyo bye bamusaba oba bye bamutumye okukola ate nakye nagambye waliwo okudda nga addanga ye naba okubeera ng'abeere n'aweereza services zituuke mu bantu baatukulembera kati kankutereezeemu. Do you want to process a visa and air tickets to any continent of your choice? Lifetime Tours and Travel got you covered. We provide the most affordable air ticketing services, enabling you travel to countries like Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Asian and European countries. At Lifetime Tours and Travel, we do hotel reservations and bookings, airport pickups and huge discounts on our tour packages within Uganda and beyond. We are located at JB Mall, Kansanga Gaba Road, next to International University of East Africa. For inquiries, call 07802 96 984 or WhatsApp 2009 09 506.
parliament yani batagenda mu parliament kuteesa fe abamulonda fe tulina byagenda fe tumuwa byagenda tuteeseza nagambye batugamba bagenda kuteesa bateesa bitukolera emyaka 5 byoteesa ng'oteesezanti obuzibu simanyi wenakunya omusajja gwe anti abantu b'opposition bwe mutawaanya nkubuulidde nti omubaka wa parliament nakubudde n'emirimu gyakola yandigenze mu parliament okuteesa kabeere wange w'ekibiina kino byalina okutwala mu parliament oteeseza kitundu kyo tiweteesi bwe batuuka eri nga tumaze obalonda beteeseza bo na famire yaabwe gyeweda kyenjogera nowakanoka nate nongamba ndi oli opposition kubanga okay akati kibeera bwe kityo mba nkuopposinga mbeera opposition simega opposition kigyogerako nti bwe mba sikizigana na parliament amemba parliament kyakola keshegera mbeerako opposition opposinga kyakola ki embeera ye gyatambuliramu kati gwe kanyini ogambe nti baali badde bajja ne banoonamu ffe ebyaki ebiteeso byaffe tuba bagenda kuweereza ffe naye ate olina agambe nti batuula eri mu parliament ne bateesa ebintu ebitategeera memba parliament omutuufu nze nkubulire nalaba ababaka parliament gye mmanya ey'omwenda ne parliament endala ezajjako emabega awo okuva ku y'omwenda okudda emabega zaali ziteesa ebintu ebituufu naye kati abantu bakola ki olwaleero obuuza omubaka ngaabaawano nga kitakubanga lukiiko ekituufu tulina ababaka ffe tubasinzaayo naye si buli mubaka nti nno aba gwenga bwogamba nti buli muntu alina omutwe aba ategeera waliwo n'ababaka b'opposition abalungi ekamba kumenyere Honorable Segona, Honorable Mwanga Kivungi, Honorable Mpuuga, Honorable Betty Nambozi, Honorable Semujunganda. Uyo nganda mulungi. Honorable Katuntu. Omulungi otegeeza. Omulungi atukuba mu kuteeseza abantu aliko NRM taliko opposition. Yebwa atuka ku nsonga y'eggwanga ateeseza ggwanga lye. Honorable manager bakumenyera ko. Achogamba nti Semuju ava ku mmeeza bw'ati okuteesa. Bava kukazinda okuteesa. Ne wadda ng'ateeseza eggwanga. Ne waddawo omulala n'ateesa bibye byayagala bigasa. Gye bayaba kanguli ateesa bibye. Ne babiwuliriza. Ate waliwo omubaka nga buli budde ye ne mu parliament kuva bamulonda wali kalaga nti ayingidde ali in akagundi kadde mukalaga nga ali out nga ne mukitaba wandiise nti wali somulaba okulonda kw'egundi okulonda kwewa kweno bayi baddewa eno okuza oyo ono mugenzi yafa okero wali okero oli ogamba ono bakuba amasasi onalibo okulonda babalidde abenyali bwakya katemukola babagobya abantu abatubye ate bababye naye nga nabye omukulu amogokonda kubagenda bakubagera bakongola nti yabya alisinga yabisi twali wangu bamuguddemu ne babisa omubbi kyogamba omubbi bw'ayingira ewuwo n'akutematema nakutulako bula kubanza okutwala mu ddwaliro ne babuzaako yali tanatema baba mubbi yali tanatema anti mwebali mugamba nti yabbye n'akamuwabala opposition nze sikulimba batuwangudde n'ekyomukisa batuwangudde nze ndi mugumu nziki era President Museveni mwebaza kwekyo sooka otubuulire lwaki babawangudde batuwangudde nkubuulidde batubbye sinabako NRM bakubira aba-opposition enduulu nti babbe twalabye ba-opposition nga bakubira aba-UPC nga bakubira oyo ani akudde ebyokulonda tangudwe nakalebe ka video lwakwale nange nkayina kogamba webaye kwanga okayina akati ate gwe badde bakubira enduulu nti agezako okubba era mwe opposition kati bwebuuza yabbye n'atabbye ani yawangudde anti bamuguddemu ne bakisazaamu ne baani abamuguddemu bobombulira aboponenti be tewalabye ugambe ka video kalina eyawangudde waki wa UPC gwe badde baagala abalungi kati ye lwaki abadde akwata mu box takuttemu omuntu yenna akwata mu kubanga tulina obuyinza tulina obusobozi bwonna obusobozi bwonna obugamba nti katubbe akalulu tulina obusobozi bwonna obugamba naye waliwo mutuuka ne kibalema nedda ssebo kati ng'ekyo kyabalemye tekisobola
Choga mu opposition muteekawo buteesi kavuyo nandu. Ate kavuyo kati ako ke nkugambye obutawuliza obutamanya obutategeera. Paka kankubenze Lukwago lwaleero ne nkugamba kati tugeze kanegereze nga nze RDC oba nga nze president ne nkugamba nti awo tojja kuyita woyitawo anti webadenzija ekibiina ekiri mbuyinza nga emwina n'amaanyi gonna babasinze batya nagamba ngende kuwafeni n'ogaana era obuzibu bukwasa president wange ow'eggwanga ababbi batubba n'asirika abopposition basinga n'okubba akalulu ekyoba lutokimawawapi omusango affe eri president wa Ddembe yali interested wadembe okugamba nti mugireke constituency kubanga kati kankulage NRM ne UPC tukolagana bulungi so oli wammwe asi waffe netukolagana bulungi waliwo ebibiina ebitegeera ebyagala tutambuze eggwanga litambule bulungi ate bawaffe kugambe wa UPC naligambe nti NRM labayo bwembeera wano nga nina enkolagana naawe eshegera nze gwoliwe n'enguluze ndiwere manga bwemba nenkolagana naawe netugenda ntoba nenkoleza oba olina mukolo nenzija nembako service zempa nembakale nembakuwagira kona contribution gyenkoze kitegeeza mba muntu tetubeera mu gundi bitundu byanjawulo era waliwo njanja nogamba oyo rasita kyali wange nange ntuka nengamba oyo omusajja w'NRM kyali wange kitegeeza amanyi kati oli mwana muto naye kati fe abasajja bakulu tekitegeera nti buli akusindikira amannya abamukwano ate tekitegeeza lindako tekitegeeza nti buli goyina enamba yo yesimu mu simu yo tyaba mukwano gwo omanyi kibayita omukwano tekitegeeza nti buli kikyaliwo kati kugambye waffe olwokuba waliwo ebibiina ebyagala eggwanga litambule bulungi waliwo ebibiina biwuddisa abantu ng'ate bo bebasima okufuna nga nuuku ewudisa abantu teyagala gwanga litambule ate nga yaleta n'omukule yaleta n'ekandidate neesimbawo awangula akulembera eggwanga ate kati tolaba oba lugendo ondaka abaana b'abandi bonna beyasibisa bali mu makomera yabasibisa ye yennyini atya nga baziza musango kati tojja kunziza ontwala speed ontwala leera ku nsonga ontwala neri buli nsonga tutujuggusa ati ontwala ku speed buli nsonga tutujuggusa kati olwayo kati kankulage kugambye waliwo ebibiina ebyagalira ddala eggwanga litambule bulungi nga tambulira mu mugendo mu kuteesa mu kukkaanya kyogamba onyumirwa nnyo wano kati singa kati nyumirira wano nekkuba eŋŋumu siri bwabusimu nabyabufuzi kati bonkubira leero waliwo agamba nti mu kifo kyoba mwandiwanaganye nti mujje tutule ku nsonga kyebalwanya nti eno peeni nti peeni yaani nti yange Lukwago nti yajjuuko nti yange nti leeta obukakafu so kati UPC yabayise mukanye mutese atwina tutambula nayo UPC twa nayo tulina minister wa jendi wa UPC mwira no wa DP waliwo ebibiina kati yoga DP watajogera kyenkulaza mbadde nkulaga waliwo ebibiina kyembadde nkugamba waliwo ebibiina ebyagala eggwanga litambule mwina n'abanuuku bayitirivu ate bebasinga n'obungi lwakuba obuzibu obuliwo nti bano bayagala baveeyo mu lwatu ate mwe bemuyita ababi abagala okukolagana ne president direct mwe mubayita babi nti ate tulya nabo mu abopposition ate abanuupu abagenda ekiro ewa genosale abagenda wa president mu gomesi abo bayitirivu njala okuwa lisiti nenkuba n'olukalala atenagamba ensonga nalu nagigamba nti fe abamu abakulembeze mu NRM abawagira NRM tetufunye mu kibiina era omala kugenda mu opposition n'olyoka ofuna sebo eno president Museveni anti nkulaga ngezaako okulaga siredi beera ng'omuntu yasomako yo pinki kale neyo siredi redi ono kati kyankulaganinakulage kyogamba nono yagenda dda securing your future ono president nakubuulira dda nti kala y'eggwanga mulimu red black white waliwo wekakasa nno nekala kati eyo neno zino zanywera nnyo eyo siyo simyevu nnyo zino kala za ggwanga tuzitabula lwakuba mu maabeeretamu nnyo kituufu kati nkubuuza ono president yekyamani w'ekibiina kyogamba nono bino ebigambo yagenda nze kisaba kinaba kituuse era mu kibiina kyange bwe sitafuna kuyambibwa ndaja nyina amabaluwa wano ulira nja kugenda kankuwa ekyokulabirako meeya wange w'ekawempe bwe tubadde tukulembera bannaffe bafulaga beara division ntwala Nakawa Lubaga
Machinje, Central, Kawempe. The division is mbadde nzikulembera Mayor Mahadi Kaweesa, Mayor Waswa Juma, nze chairman Lukwago, waliyo Ochaya, waliyo Mumba. Tukulembera abantu, tukulembera bannaffe. Ne tukubye enduulu wonna president atusinkana atuyambe ku nsonga zaffe ze twamugamba twamusinganako talabika. Nego oli connected ne ba RCC yo inamu. RCC tayina se yonna wa president kumulaba. Siyakola RCC siyakola appointment. Andada sikukolera appointment. PPS nagambi kiriza nkunnyonnyole. Nze ndi ku TV. PPS yakola program. PPS yani ye private personal secretary presidential personal secretary do chigwaye wechi ne PPS yali twasiza omona bayani we personal private secretary nanyo bantu atulaje na twine ensonga tutulaje na bulaje kya mwene yate mu musingo okulaje kati mbadde nkulaga nti president Museveni era yenduje mbulanga gwe badde nkubira twadongo secretary general kyatuyambe atukolere yasobola ino obusobozi kubanga alaba president buli mmandi amugambe nti kubanga abantu batugendako mu kibiina meya w'Ekawempe yagenze ne bakansala waliwo w'ekisugu bamuyita kansala Mawejje yagenze ne meya w'Ekawempe yagenze naffe abamu abalala bannaffe bali mu nteekateeka bagenda kubanga balina obulungi ate bw'ogenda mu nuupu osobola okuwangula n'ofuna omusaala nange Lukwago tomanya era ntulula guno omwaka gunaggwerako anti nkubuulira bwe bigenda bwe bitinga tulina buyambi tetulina kuyambibwa nange njagenda kubanga kino ekibiina mulimu abaana n'ebyana ensonga lwaki baba wangudde n'eri mugundi engulu kubanga mutiisatiisa mugenda agenda kuba kampeyini agamba sinze nkuba kampeyini engulu sebo NRM olina okulwanira NRM okuva ku muntu wansi paka nze nnwanira mu kitundu kyange titujja kulwana sijja genda mu kitundu batamanyi nti ate nnwanira NRM ogenda n'okuba ate bono anti obuzibu bw'olina senga nva wano nga ndi NRM eshege nga kandidate wange yesimbyewo eggulu neva wano nga ndi NRM senga atuuka ne ngamba abantu bannaye muwe kandidate wange akalulu teri asobola kugaana mu lulimi ki mu lulimi ki Donald mbasobodde b'oluzungu gye luli baba batalumanyi batalumanyi abatalumanyi abavundwa gye bali kati siri kulebe sinatuuka onandyagadde okufuna omukisa ogwo ne siri kulebe lwaki toliiko lwaki totuukawo sinja ebintu byakuyita mu mitendera negwe ebbanga lyenkulabidde wano ng'owagira NRM nze bukyanganja kuno mazeeko emyaka 7 wagira NRM era anti nze njogera gyange nakumanya mu kuwagira NRM kishegera kakati ngo ondaba okola nnyo okola nkola kakati n'abasimba batono obeera otya nga tonatuuka ku myaka 7 gye nkola video obeera otya nga tonatuuka ku level ekulu ya muntu wa mu North Kalugo NRM oba we Masaka oba we Jinja oba waawo mu North waliyo abakolayo mu NRM naawe n'otwala amaanyi gaaga sinze nkolayo mu North sinze nkolayo waliyo abakolayo olwaliyo kankulage waliwo abakola mu North waliwo abakola mu Eastern waliwo abakola mu Buganda buli gunja alina emitendera ekibiina kino emitendera gyakyo sinze kati nkola wano buli nandibadde wakukola nandikoze nga mu Buganda wemanyi obulungi ekwata abawagizi bayo abalungi ne bateeka mu baasi ne batwala bagende balaga obuwagizi ewalala ewabeera ekikyona ebyo sibimanyi ngebajja eno ngebatwala eri sibimanyi ebyo nenze mmanyi sigambye nti nno bakola bubi shenga kati kwakatera n'okusinzira ku connection gy'oba nayo n'omuntu asobola okutwala nti tugende otuyambeko mu kino ekizibu tomanyi ate bw'oyimirira wano Matiya tubeere basajja balufu bw'oyimirira n'ogamba baneze ndi muwagizi we NRM lukube nali n'ofiisi e Kampala njagala kugenda kufuna facilitation ngende nkube campaign ewa eyo nalina obaaliwo si buli muwagizi we NRM oba si buli alina ofiisi nti agenda mu kitundu akalulu ke babaddamu abakutwala naye nkugambye si buli kiyinza okuba kyakibwetebakutwala bannaye ogenda kugambye si buli nti buli kinaabaawo nze nagambye ne ku level eyo sinnatuukaku sinnaba kutuuka kati oba otwala nkugambye singa abadde wano mu Buganda nandibadde ongamba nti ne mu Buganda wano n'otagenda ne mu Buganda n'ojja kuyisanga tugenda nakubuulire nti mwenaare kati NRM erina bannannyiniyo sinza nanyiniyo anti nkubuulira NRM mulimu abaana n'ebyana kati ffe balungi kulya anti nkubuuza olungero omanyi bwe luggwayo mirimu ffe NRM tulina mirimu
Ati chemino kola, mwina kola. Mulimu ate abalyamu buli. Era ne bafundamu kati nzo gambi. Nyina emyaka 30. Kati olajja kusanga bojjako gye mpagiridde NRM. Nga byonna sigenda kuko mu kibiina kirala. Ninga kikinga kifunamu. Era ndajja mu kibiina kyange kino oba nange njagala nkifunemu ng'abantu abalala ndike kuwagira buwagizi ate kubeera mukulembeze nga tisobola kuyamba bannange benkulembera. Okay, kakati tugenda vaayo. Kubanga kirabika wayinza obutava. Do you want to process a visa and air tickets to any continent of your choice? Lifetime Tours and Travel got you covered. We provide the most affordable air ticketing services, enabling you travel to countries like Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Asian and European countries. At Lifetime Tours and Travel, we do hotel reservations and bookings, airport pickups and huge discounts on our tour packages within Uganda and beyond. We are located at JB Mall, Kansanga-Gaba Road, next to International University of East Africa. For inquiries, call 07802 96 98 4 or WhatsApp 2009 09 506.